Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Katono nnyo kujjukiza we twakoma mu ssuula yaffe eyayita ng'omwoyo gw'okulaba ku Teo gunninnye era bwe gutyo gwansindiikiriza okubeera nga njolekera eri mukwano gwange makanika mubuuza oba nga yali amanyi Teo gy'asula. Kyambuukako bwe natuukayo nannyumiza engeri yali ayise mu kiro n'okubeera nga yali amaze okutegeera ku butemu obwali bukoleddwa ku mwana muwala yali amanyiddwako ery'amaasombira. Bwe nasisinkana Teo twawayaawayamu ku bimu ku byo ne ngezaako okumusunaasuna mbuulire ku ebyo ye bye yali agamba nti okufa kw'omuwala oyo kwali tekusinzidde ku ebyo ebyali byogerwa. Yagaana okumbuulira era nange bwe ntyo ne mbeera nga nabiggyamu omwoyo. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'e11 Fiida alagula. Eby'okuddayo okulaba Fiida biba byeyongera okwesenda nga byeyongerayo era nga bibulako katono okufuuka ebirooto. Fiida nanzijira nga amazeeko nga muwogo. Nali mpita ayita mu busimbi olunaku olumu awo nga ku ssaawa 7 ez'omutuntu ne mmulengera nga balina omulenzi muganzi we beefubitika edduuka. Nayagala nnyo okulaba kye baali bakola ne gye baali balaga. Bwe ntyo kwe kuyimirira awo ebbali ne nninda. Nagenda okulaba nga tebajja ate nga nti okubalingiriza ng'omubbi ne nvaawo. Olweggulo lwonna nalumala mu luggya lwange nga nlusaawamu omuddo n'okulongoosa ebimuli. Ekiseera kyonna nali era ndowooza ng'omuvubuka bwe yali antudde mu kifuba. Sinakindi nga ne we nabasangira baali beekebejja birabo bya kugemulira bakulu. Obudde nga buwungedde natuula mu ddiiro ne nninda ekyeggulo nga bwe mpisaayisa n'amaaso mu mpapula z'amawulire. Omuntu yakonkona ku luggi era ne mmukkiriza ayingire kyokka nga sitaddeeyo mwoyo. Bwe yatuuka wakati mu ddiiro ne nsitula amaaso gaagwa ku Fiida. Yali ayambadde kutonnya era ng'asirudde n'ebbala. Bwe namulaba ne neebuuza mu mwoyo nti ate nno naaguleese? Yayogera nga yenna asanyukirira ate bwe yeeranya nti Edi, simanyi bambi onneekanze. Leero nno nzize kusulirira. Onongoba Edi. Ko nze nti nga nkugobera ki? Nze ngoba abagenyi abazze okundaba. Tuwulira ggwawo. Nayogera bino nga bwe ndaze omukono eri entebe eyali nninaanye. Ko ye nti siya bw'ondeka Edi, nange ndagibwa ow'okutuula muno omumwo. Owa! Yalinga agenda okutuula ate n'amaguka era n'atambaala ng'alaga eyali ekisenge kyange nga bw'agamba nti simanyi bannange muno olinamu omukazi. Ndwa maama kukugwira mu pulaani zo. Yayogera bino nga bw'akoleza ettaala n'okuwenja olutimba olw'omu mulyango oguyingira mu kisenge. Ko nze nti baakugamba batya nti nawasa? Ye ne bwe mba nga nawasa ekyo kikugaana kunkyalira? Ko ye nti nga lwaki tekiŋŋaana? Kiŋŋaana nnyo. Nyabo, nina agakubibwa bakazi bo? Naye mwana mulenzi omanyi okubula. So n'obula n'akabaluwa ne kabula. Simanyi nno zino posita z'ewammwe ze baggala. Ez'ewaffe zikyaliyo ng'obwedda. Naye kw'okubula wambulako Edi. Edi, simanyi wankyawa. Nawulira muli ng'ekimirimiri kintuyiza. Ensi? Ono si ye muwala gwe nalaba atijja n'omulenzi era eyampandiikira ng'ebintu abiggyamu enta. Kaakati ate ye yali ansukunirako n'okunjejemberako nti simanyi namukyawa. Yali andowooza kuba ki? Saamwanukula. Yalaba siwuuna n'ajja ntuulirira ddala ku lusegere nga bw'amwenya bwe yeddaabiriza. Nawulira ng'ekiniga kinjuza. Yeeyongera. Lwaki onsiriikiridde? Simanyi neeno ebbaluwa gye nawandiika ye yakunyiiza. Oba naliko ki? Oba muzimu ki? So no bambi sandigiwandiise nandizze buzi ne tubyogerako nga tuli ffembi.
Kino kyanzijira ebbaluwa ate mmaze kugiweereza. Ebyo naye tubyerabire bambi. Nakakasa nti oba Fiida yali talogojjose na kusemberera kuyita ttembo, ddala yaliko ekimuwujja. Yali anjagaza ki? Nasituka musegulire. Yankwata omukono n'anseka ntuule nga bw'ambuuza gye nalindaga. Wano musajja wange we yantegeereza ng'ekyeggulo bwe kyali kituuse. Omugenyi teyalya wabula yanywa caayi. Yannyumiza nga bw'endya nga bwe yali azze okulaba ku bakulu nange munneewe. Nti baasi mwe bajjira yaboononekerako mu kkubo n'erwawo nga bakyagiddaabiriza kwe kubatuusa ekiro kityo. Ko ye ntidde okuyita mu kibira obw'omu ate nga saagala kukuteganya kumperekera kyenvudde nzija nsule wano. Ate n'ekirala nga njagala naawe nkulabeko. Nzize n'emyoyo ebiri nti oba onongoba oba tombuuze. Naye maama ndabidde awo ng'onzikiriza. Namatira muli nti ddala Fiida yali afuuse muteego gwa muwala. Bino ebya bbaasi okwonooneka byali byakubejjereza bubejjereza. Nze kennyini nali mulabye n'agange ng'abeeyuka n'omulenzi we mu busimbi mu ttuntu. Ate n'avaawo n'annimba nti yali atuuse kiro. Yali anjagaza ki? Oluusi yajjanga ewange ng'obudde bubi era businzeeko ne wano, naye nga nsaba kumuwerekerako so si kumusuza. Luno yali abonese bubonese nga mmwe, annimbye era ansuliridde. Yali ayagala kuntega ki? Naye nno nange yali ansaza amatama gasanga lumonde. Saali wa kukunirizibwa mu kizigo kye nga ndaba. Nakyusa emboozi nga simulimbuludde ne mubuuza ogw'obujjanjabi bwe gwali gutambula. Yayanukula nga yenna musanyufu nti, mpozzi saakubuulira Eddie, olwo olw'obujjanjabi nalwabya dda. Nalaba buvevenza ng'ayozaayanika ku ttaka nga mbubuukamu. Kati eno layini gye nguba eri galanti ng'obuliri bwa wansi. Konze layini ki eyo? Ko ye musajja wattu noleera ebyaffe onoobisobolera wa? Kyokka bambi ndikubuulira olulala. Twatandika okunyumya ebirala okutuusa emboozi lwe yagenda ng'eziimeera ng'ettaala eggwamu amafuta. Ate nga n'omukuumi w'amaaso enkondo eziwagiza ebikoowe agenda aziwangulula kiserebettu. Nalaba ebisiki bye tutema biweze ne ndaga Fiida obuliri bwe nange ne ŋŋenda mu bwange mu kisenge ekiddirira. Otulo tuba tuntwaliriza tuti Fiida n'ampita n'aŋŋamba nti, naye Eddie, lwaki tosuze wano nange nga tunyumya? Konze nakati tuyinza okunyumya. Ebigambo tebitomera mpagi. Ko ye tomanyi ng'emboozi endagiriza egwana bayomba. Naye bambi Eddie jangu nina ekintu kye njagala okukubuulira. Konze nti olekimbuulira olulala. Ko ye Eddie, so nno bambi bagamba nti ndikiri olulala osanga akiriiridde mu kibanja. Saamanya nga Fiida yali alagula nga bwe siriddayo kumukubako kimunye ng'akyassa. Twebaka. Enkeera bwe twamala okunywa caayi, Fiida n'ansaba muvungisize olupapula lwe olwa siringi 10. Bwe namala okuluvungisa ne nduteeka ku kameeza mu kisenge okuntwalaye. Yantegeeza nga bwe yali tajja kuddira wange. Tuba tusiibulagana n'aŋŋamba nti, naye mwana mulenzi osobola, wabula Eddie tolinsonyiira ddala. So nno bambi lwakusobya naye nkyakwagala. Naye kale bambi weeraba. Yayogera bino ng'ebiyengeyenge bijja. Twayawukana naye ng'ate muli ntandise okulowooza nti oba Fiida yali ayogedde mazima nga mu mmeeme ye ddala nali nkyalinamu akafo newankubadde nga yali afuuse enswanjire. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tubeera nga tufundikidde essuula yaffe ey'e11. Nzikiriza tujja kusimbuliza mu ssuula enaagoberera twongere okumanya biki ebyaddirira. Akuume atakuumira mpeera.